bwatuuka wa Tomu amugamba Tomu Yesu antumye gy'oli yasiba n'ennaku 3 wasaddaaka abaana 6. Tomu yamwanukula n'amugamba nti bw'oba oyagala okubeera n'ettutumu wano mu Uganda ekyo kyokola. Kati Tomu ye byakola abikakasa. Ate Tomu kati kankikubuulire. Ne mumanyi olumu mukola kye tuyita defamatory statements. Kati ate gwe ogamba defamatory statement. Naye njagala kutegeeza Tomu bye twogera abimanyi. Abantu bano mubatuukirira ne balyoka ne mbagamba ebintu bino oli mutuufu ne babigaana ne mulyoka mujja ku mawulire era mission ya mujja ku mawulire babirabire ku mawulire webale nnyo Yesu Kristo okuva nga 5:2025 mu gwe 12 yantuma eri abasumba abo era bwe yantuma nasookera wa Tomu Mugerwa gye nasabiranga wa Tomu Mugerwa emutundwe nagendayo ennaku z'omwezi nga 10 ogwe 12 2025 lwaki okisimbako nnyo essira kakati Tomu nti omukulu yennyini ye yabatuma kati Tomu Mugerwa kisoboka okuba bano bakola ebintu byabwe ng'abantu nedda ssebo Tomu simwanikidde mulundi gumu era akimanyi ate ne byakola abimanyi kubanga byaweereza nabiweerezaako kati ninze nabivaamu ate nze nali sinakoloka naye ate yava mu bulokole n'addayo. Temusobola kuweereza ne mutugamba mazima nga temuyina busungu kuba ndaba mwogera n'obusungu mwogera mulinga abayina fitina. Kaakati ekintu ekyo kyoyogedde kikalubiriza abantu bangi naye nga bwe nagambye tugenda kutambula mu Bayibuli mbagireyo amazima ge batabasomera bakitegeere. Olumu bw'oba oleeta message erabula tosobola gireeta ng'oseka. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 lwenda kyenda mu mukaaga lukaaga musanvu. Yoshtech Services empowered by innovation. Kati bwe bakyamye Katonda kwe kuyimusa ffe
ne bannanga abalala gye bali ababuulira amazima tujje twogera amazima gano nga Isaaya bwe yagogera nga Yeremiya bwe yagogera nga Ezekiel bwe yagogera ne bannaffe abaweereza ab'obutuukirivu abali mu Bayibuli. Anti amazima amanyi osobola okujja n'oba ng'oŋŋamba mazima era ng'oyagala nkyuke. Yes. Naye engeri gye mwogera amazima gano ge mugamba nti muleese mazima abantu bakyuke bawulirize nakyo kikangamu. Ebuuzo yange biri bibiri. Yes. Abantu bano bo mwali mubatuukiriddeko kakati oba Katonda we yakutuma yakugamba gwe genda ku ma TV na ku radio tobatuukirira wali obatuukiriddeko nga sinabagenda ku TV ne ku radio bibiri oli twalire wamu wali obatuukiriddeko ko ekyo kinziremu ekirala temusobola kuweereza ne mutugamba mazima nga temuyina busungu kuba ndaba mwogera n'obusungu mwogera mulinga abayina fitina. Kakati ekintu ekyo kyoyogedde kikalubiriza abantu bangi naye nga bwe nagambye tugenda kutambula mu Bayibuli mbagire y'amazima ge batabasomera bakitegeere. Olumu bw'oba oleeta message erabula tosobola gireeta ng'oseka. Message erabula tosobola gireeta ng'okola ki? Ng'oseka. Osinga olwaliro wabaawo okwekalakasa mu kibuga Kampala poliisi n'ekuba tiya gaasi n'eremwa kati ate tosuubula nti bwe bayungula military bakamyufu ne bajja nti nabo bagenda kukuba tiya gaasi baba n'ekiragiro nti nno kuba ku nnyama. Kati ekibi kino bano abantu bo Bayibuli eboogerako nti Katonda atutuma wakati mu misege mu misege okyaba kati ebiseerimu abantu bagenda ne beekwasa ekyo nti muli bakambwe muli n'obusungu. Ekyamazima njagala kutegeeza abantu abatuuliriza bonna Katonda wa kisa naye ate mukambwe. Katonda awa obulamu naye ate n'okutta akola ki? Atta. Ekyo abantu bakimanye. Yesu Kristo yajja okutulokola wano naye ate teyajjawo geyeena geyeena gyeri Yesu ono ow'ekisa era n'abalala bangi bazanyidde musanga bagamba alina byakola tiwaliwo ekisa naye ate ekisa kino si kyakuzanyiramu. Okiraba Yesu ono ow'ekisa era teyategeka ne geyeena naye ate asobola okukasuka mu geyeena. Kati ekisa singa ogaana okukyuka kati ate ekisa ojja kwekanga ng'ogenze mu geyeena. Kati tuleme kuzanyira Katonda. Katonda ono wa kisa era tuwadde tayimu emala okwenenya okuleka ebibi byaffe tusobole okutuuka mu bwakabaka bwe ate nga tetunabagenda mu bwakabaka bwa Katonda eggulu balikolerera. Okiwulira bwe tulokoka tulokoka kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Okulokoka kitegeeza ki? Kuzaalibwa mulundi gwakubiri Yokaana 3:3. Omuntu yenna bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ne kati kanzire wali kubasumba abantu bano bagamba fitina neki mwogeza mulinga abayina ekiruyi. Kati ekintu ekyo ekyamazima njagala kutegeeza era Katonda ayina ekiruyi kubanga Katonda alina obusungu ate alina n'ekiruyi ate era wakisa. Obusungu bwa Katonda osobola okusaba ne buddayo. Abantu bwe basunguwaza Mukama mu ddungu nga Musa abakulembera okuva e Misiri Musa yayimiriranga obusungu bwa Katonda ne buddayo. Naye ate ekiruyi kya Katonda kyo no bw'osaba kimala kutuukiriza ekyo ekikireese okuddayo. Okyaba era kwabangako abafa n'agamba ndibafukira ekiruyi kyange yabafukira obusungu n'ekiruyi mu ddungu. Kati tulina ekiruyi kya Katonda era Bayibuli egamba mu Yeremiya 10:15 okuva ku nnyolo 10 ngenda ku lw'ekumi n'omusanvu nti saatuula mu kkuŋŋaaniro ly'abo ab'ebinyumo so saasanyuka natuula nzekko olw'omukono gwo kubanga wali onzijuzizza okunyiiga. Kati Katonda yatujjuza okunyiiga okusinza mu byawandikwa Yeremiya 15:17 saatuula mu kkuŋŋaaniro ly'abo ab'ebinyumo. Ago amakuŋŋaaniro twagavaako nga byafuuka binyumo gafuukanga makiraabo madiskoteeki bye bakolera esi bya bwa Katonda. Tunuulira ennyambala eriyo abakazi bambalirayo mini bambala empale okiwulira basiize emimwa iyalingi mitu biwiivu biki byonna biri eyo. Kati Bayibuli ganya Yeremiya 15:17 saatuula mu kkuŋŋaaniro ly'abo ab'ebinyumo natuula nzekko olw'omukono gwo kubanga wali onzijuzizza okunyiiga. Kati Katonda yatujjuza okunyiiga okusobola okuba nti tulumba sitaani ayayingira ekkanisa tusobole okutaasa emyoyo giri bali abasumba gye babuza. Kati okunyiiga kwammwe kwa bwa Katonda. Kwa bwa Katonda.
era okwo okunyiiga okutali kwa bwa Katonda okwo tekukkiza Bayibuli egamba okunyiiga era ojja kusanga bw'ogenda ewato bajja kusomera ebibala by'omwoyo babisomesa era ne Tom asomesa Bayibuli naye era Bayibuli experience agiina naye the problem is Katonda yamuggyako omwoyo w'omutukuvu kati awo abantu we balina obuzibu awo balina obuzibu kubanga eno Bayibuli yetugamba ennyukuta etta naye omwoyo guwa bulamu. Eno Bayibuli n'obwa oligisoma otya nga mwoyo mutukuvu si awo gye kusomesezza togenda kugitegeera. God does not qualify the qualifiers but he qualifies those he calls. Yes. Bwe tuba nga tusoma Bayibuli eno mu ngero 2:3 Katonda atugamba mukyuke olw'okunenya kwange laba naafukanga omwoyo gwange gye muli era naabamanyisanga ebigambo byange. Kati bwe twenenya ne tukyukira Katonda atufukako omwoyo omutukuvu n'atusomesa Bayibuli eno era tugitegera kuba omwoyo omutukuvu. Kati olwalu tomwe mutundo Katonda yemuyita ninaamala Katonda n'amuvaako era kati byakola si byabwa Katonda kubanga yava Katonda ago ge mazima. Era nze Godoni natuuka Katonda nga ntumye kubasumba njagala Tom Mugerwa ndi wano njogera n'ennamba yange y'essimu nsobola giwa abantu 0773 250 429. Tom Mugerwa n'abantu bonna abawakalira Tom njagala mpite bw'abanga teyagezaako okunzita nga mulabula nga ndabula n'ekibiina bajjeko omutwe gwange. Gordon. Yes. Mani njagala tugende empola. Eyo njagala tutuukeyo. Yes, tugenda kutuukayo. Naye njagala tuve mu order. Yes. Kakati ekyo ekiruyi mwogera n'ekiruyi kinyonnyola. Webale nnyo kyakinnyonnyola. Kankyongereko ekyawandiikibwa Tito M okuva ku lunyiriro lw'10 mpaka n'okwengera endowooza nga 16 eyo. Tito essuula emu olunyiriro lwa 10 mpaka 13-16 wagamba kubanga eriyo bangi abatagonda. Eyo ebbaluwa ya Tito Paulo omutume yagiwandiika ng'agiwandiika ebbaluwa ezimu ez'abasumba Timoseewo ekisooka n'ekyokubiri ne Tito ne Filipo ne Filimoni. Ezo ebbaluwa Paulo omutume zawandiikira abasumba, ebbaluwa z'abasumba nga ye ng'omutume ng'ababuulira omusumba byateekeddwa okukola mu kkanisa ya Kristo ng'alyowa emyoyo gy'abantu. Kati Paulo omutume agamba Tito mu Tito essuula emu olunyiriri lwa 10 n'okweyongera mpaka 16 kubanga eriyo bangi abatagonda era okusinga ba mu bakomole. Abakomole be baali bategeeza kati bajja kutegeeza sometimes abamu bakikozesa ekyo ekyawandikwa ku basiraamu. Abasiraamu balina okwenenya okulokoka bakkiriza Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu abawo obulamu obutaggwaawo. Naye kati abo abakomole baali bakomole Abayisirayiri Abayudaaya abakomole abaali bawakanya enjiri Paulo omutume gy'abikkuliddwa. Okiwulira nti kubanga eriyo bangi abatagonda era okusinga ba mu bakomole n'abakomole mu ngeri endala abagwanira okuzibibwa emimwa abo be bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa. Omu ku bo nabbi waabwe bo yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna ensolo embi embute nga yaavu 13 okutegeeza okwo kw'amazima kyova obaboggoleranga n'obukambwe. Kati olabye nti Bayibuli waliwo lwetujjirayo tewaliwo abatagondera mazima nga tubabulira kati nga bwenjogedde nti abasumba baagwa ne bava Katonda abala bajja batuwakanye tebaagala kugondera mazima. Kati Bayibuli erina bwetugamba okujjayo obukambwe oyina okumanya nti emmundu ngikutte naye eddirwe ba amasasi eddirwe sikuba. Kyova obaboggoleranga n'obukambwe kati abatubuleminga basooke babuleminga Bayibuli. Okiwulira kubanga Bayibuli etuwa olukusa kyova obaboggoleranga n'obukambwe balemenga okuwulira enfumo z'Ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima. Eri abalongoofu byonna birongoofu naye eri abatali balongoofu tewali kirongoofu kubanga bagwagwa basiigibwa obugwaga mu mitima gyabwe. Bayibuli negamba mu 16 nti baatulanga bamanyi Katonda naye mu mitima gyabwe bamwegaana. Tetuli balokole ne balokole bannange gye bali baatulanga bamanyi Katonda naye mu bikolwa byabwe bamwegaana. Ebikolwa eby'obulokole omulokole byateekeddwa okukola bw'otunulira ekkanisa ya Kristo olwaliro n'abeeyita abalokole. Nze ndi mulokole tulekere okweyita obweyisa abalokole wabula tulokokere ki ddala. Osegedde kati mbuulira omulokole abadde yabulira mu bantu abo nti abantu abakyuka ne bava ku mazima ne bagaleka baviire kubanga bafuuka balabe ba Kristo. Kristo ge mazima baleka Kristo ne baaniriza obulimba. Omulimba yani ye sitaani abatuddemu kubabuza. Okay. Kakati ekibuzo kyange kyadde wali ekirala abantu bano
mubatuukirira ne balyoka ne mbagamba ebintu bino oli mutuufu ne babigaana ne mulyoka mujja ku mawulire era mission ya mujja ku mawulire babirabire ku mawulire weebale nnyo Yesu Kristo okuva nga 5:2025 mu gwa 12 yantuma eri abasumba abo era bwe yantuma nasookera wa Tom Mugerwa gye nasabiranga wa Tom Mugerwa emutundwe nagendayo ennaku z'omwezi nga 10 ogwe 12 2025 Yesu nangamba genda obuulira abantu bange nti Tom yanvaako aweereza sitaani agenda mu magombe era natuuka emutundwe bwe natuuka emutundwe ne ntuula katebe era nayimuka nga sinnaba kuyimuka ntuuka emutundwe mba ntudde bwe nti ngenda okuwulira ng'omwoyo gwange bakwata bagusikamu era nga nafuuka nga katono nfiire mutundwe naye oluvannyuma ennyo Yesu nannyamba ate nanziza engulu okiwulira emmeme kwegamba Katonda okumpa ebigambo bino mbyogere ate naawe yeeyongera okunkonfaaminga nayimuka ne ŋŋamba Tom n'ekibiina kyonna nga Yesu bwe yandagira teyaŋŋamba nti sinkana Tom ng'omuntu omu yaŋŋamba genda mu kibiina yogera mu kibiina mu kyaki munde wa Tom gye nayogerera tebampa kazindaalo nayimuka buyimusi seewaggula Yesu yantuma komandi nagondera afande Yesu yantuma nangamba genda mu makuŋŋaaniro gaabwe wangi tuli mu service yes tutudde yes tuyina ebigenda mu maaso yes oyimiridde just njala kuimagininga nga wekyali oli mu kibiina otudde yes n'oyimirira yes nayimirira n'otandika okwogera Tom Mugerwa Yesu antumye gy'oli wava Katonda okemagombo weereza sitaani wava ku Yesu oli mu kubuza abantu ebintu bya Katonda si bya oda lwaki tewasaba akazindaalo Yeremiya yagenda okutwala obubaka mu bannabbi teyamala kusaba oda wejjira wakati abakulabanga yali akyankalanya no kakati wali Yesu Kristo bwe yayingira gye yagendanga okubuulira teyamalanga kusaba Abafalisaayo oda nti mumpe oda mbabuulire enjiri okiwulira kakati oda yeyogerwako nti omwoyo omutukuvu ali odale eri saalumba kifo kya mwoyo omutukuvu nalumba kifo kya sitaani kakati oda weebeera ye kanisa ey'omwoyo omutukuvu ti omwoyo omutukuvu ali odale era akola oda zize okiwulira kati awo omwoyo omutukuvu ye akola oda zize mu kanisa ye naye eno nalumba Babuloni andi kati awo message teyafunika message yafunika kubanga lwaki ngamba teyafunika engeri gye wagiwaamu yali tewamwaganya message kutuuka anti Katonda talina formula kati formula za Katonda nyingi nze nandisuubiddewe nkuwa just kyange nti Gordon atudde amanye ekimuleese yandibadde ayimuka oba ayimuse bayise ba bujulizi oba baki n'ayimukira awo n'akwata akazindaalo n'ayogera anti omujasi baba mutumye ebibye omujasi baba mutumye naye kati bwe tuba tuli mu kusinza oba tutendereza Gordon n'ayimuka ayinako gabannange muli baffe ngamusinzaani mubi goli mubi tugenda ngamusinzaani batulowooza okyankala anti era olwo nze ayantuma yaŋŋamba bagenda kuyiganyira bagenda kukuba n'amakomero gagenda mu nyenze ndi wamu naawe okuwonya kati nagenda mmanye era nga n'abanje nti balokole banno ate bagenda okusinga okuyiganya kati nagenda mmanyi nga nyina oda nti bw'oba ogenze nalina oda nga olaba omujasi nga bamutumye bwaba bamutumye mu magye mulimu order and discipline oliwo okukola afande wo kyakoze eki kyagambye kati afande Yesu nze nagoberera order gyakoze eki jangambye genda obulira abantu bange bibabuza oyanike kati nayimuka kwanika oyimuse bwe nayimuka nenjogera mangu na mazoko yaliwo omukulu yaliyo teyaliwo Tom Mugerwa yaliyo era yakola order n'abagoberezi be oyo mumukwate mumutwale butabika sagala palapase Gordon ngina kukiddamu nkimu omukulu yalimu mu ntebe ye nkugambye omukulu n'abaweereza oba yali tannajja sebo omukulu n'abaweereza bonna baliyo era yakola order nze ntwalibwe ebutabika omukulu yakola order yes obikakasa yakola order ntwalibwe ebutabika kati ye Tom bw'aba yeewakana Tom aveeyo agambe nedda bannaye si bwe kiri
wakirowooza bulowooza kitya nti omukulu yakoze oda kakati sikuno sikulowooza okiwulira ssebo byenjogera byatuuka kunze n'emiggo gyankubwa ku mubiri n'ebutabika natuuka naye nga Tom n'abaweereza be bagambye abagobezi nti nedda oyo muguwa ddalu era nabuuza ekibuuzo ne mugamba abajja okubawonya eddalu osabira abantu bawona eddalu eryange liganya okuwona ligenda butabika kitegeeza Yesu gwoweereza ow'amazima Yesu ow'amazima wamuvaako Yesu ow'amazima eddalu aliwonya eriremye ettemu ligenda butabika neera kyenkugambye sikikugambye engeri gye wayimukamu bo baalaba mulalu anti bwe balaba omulalu Tomu akimanya amazima agamanyi kubanga bw'aba mulalu abalala ndaba babasiba n'abasabira lwaki teyansabira eddalu ne linvaako noona ekyo twagala lwaki bandinsabidde niye emiggo baginkuba bwe baatuuka okunkuba ne bantwala ne bampa omusajja omu yali mu magye ga UPDF okiwulira era naliko emutundwe naawe obujulizi nga yali mu magye ga UPDF n'alokoka ndowooza yawummula niye olulala omusajja oyo yansanga ku switi n'aŋŋamba ssebo bye wayogera nze nkwenenyeza bye twakukola bye wayogera bituufu yansangako ku switi nga mbulira enjiri bano abaakukuba bakubanga bagamba ki anti bankuba nti ndi mu kwogera ku musajja wa Katonda ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. beranga bankuba nsirike era awo nyini banfulumya bantwala bwe banfulumya gate bantuusa ku luzi bagamba toddamu kusala gate kuyingire kati nnyonta awo yannuma nenda baba ina amazzi nembasaba akadomola nenywa amazzi kati nali mmanyi mission yeyewedde ngende omwoyo omutukuvu nangamba ddayo ku ssaawa ezo zennyini nayambuka n'enzirayo omanyi Katonda bw'abantumye bwe batennaggwa si ne kati Gordon wali oprovokinga ekyo kye bayita provocation wali oprovokinga kati bwekuba provoke sikulimba otuusiza message bakufulumiza ozze bwetu atoddayo kati nzirayo ku order nze nange nali ngene wanga maddayo mission tennaggwa Katonda bw'aba akutumye mission eggwa kati ndirwedde okuba nti nkola Katonda kyagala bwe naddayo olwo bankwata omusumba gwe bayita Saala ow'emutundu abamumanyi bankwata bansibya akagoye ku mumwa batandise okuntuga ne mugamba Saala bwe mba byenjogedde si bituufu ontugira ki ne bantugira emutundwe ne banteeka eyo mu kasenge ne batandika okunkuba baveeyo bwe mba nnimba ennaku z'omwezi 2-5 mu gwe 12 nga 10 era ne banfulumya ne banteeka ku nnyumba eyali awo mu lujja waliwo container ebiseera ebyo waliwo n'ennyumba eyazimbibwa zino ze bazimba ez'enkola enkadde kezimba enkadde ne bansiba omuguwa mu lubuto ne bansibira ku ddirisa erimu kati awo we banzija ne bateekako pick-up 12 ne banteeka ku pick-up nga bansibya amagulu n'emikono ne bantwala ebutabika era tutuuka ebutabika ku gate ne bagamba tuleese omuguwa eddalu wuuno kati abasirikale bagamba mujje mutuyimiridde abasirikale abali ku gate bagamba kikisebo batandise okubaako bebabuuza bwe babuuza ne mbaddamu bulungi nti nedda nze mukama waffe Yesu Kristo yampadde obubaka mbutwale wa Tomu nti yamuvaako akka emagombe kati bano kwe kunkwata bandeete balagiddwa bandeete ebutabika naye nze siri muguwa ddalu ntegeera bulungi byenjogera abasirikale bonga basobola okutegeera ne bagamba abantwala nti bannaye gwe mutuleetedde si muguwa ddalu ate si mulwadde kati abasirikale bakikola ki era mumuzzeeyo anti tukyali mutundwe wajala ekya mutundwe ekyo kiveewo yes kyalinayo ebibuuzo byange tukkiriza
watwalibwa era ogambye ani Saara bebamu ku baakutuka n'abaweereza abalala excuse me n'abaweereza abalala we bakutwala emutunda bakutwala gye bakututte butogaye butabika gwe confirmation ogijjawa nti omukulu ye yalagira sebo omukulu ayinza n'okuba tamanyi ate muwolereza basumba buliriza olaba omusajja omukulu oyo ayina ate mbadde kisobi omukulu oyo ayina abamubeerako n'abamukolera emirimu gye olaba mubeera namugagga ku kyalo naye ng'ebintu ebimu tayimanya nabimanya ojja omulumba abali ku geeti be bakolako olumu kakati nze ekikubuzo kyange kiri nti lwaki okisimbako nnyo essira kakati nti omukulu yennyini ye yabatuma kati Tom Mugerwa kisoboka okuba bano bakola ebintu byabwe ng'abantu nedda ssebo Tom simwanikidde mulundi gumu era akimanyi ate ne byakola abimanyi kubanga byaweereza nabiweerezaako kati ninze nabivaamu ate nze nali sinakuloka naye ate yava mu bulokole naddayo okuweereza sitaani naweerezaako sitaani gwali mu kuweereza naye nga nze sinabakulokoka naye kati ate nalokoka naye yava mu bulokozi Tom amazima yegavaako okay so okagasiza era oda ye oda yava wa Tom entwale butabika okyakiyimirirako yes oda yava wa Tom kati Tom yaveeyo kati yajje yenze Gordon agambe nedda kati abaweereza bali nze njogere bamuteeka omubuze Tom okuntwale butabikani alagira Pastor Tom Mugerwa Pastor Tom Mugerwa tewali Pastor Tom Mugerwa kubanga ekitiibwa kimuwe ekitiibwa katuuliza Pastor Tom Mugerwa okiwulira kubanga basumba babika bingi waliwo self-centered pastor people's pastor ne God is called pastor kati God is called pastor akola Yesu byakola ki byayagala people's pastor yoyo abantu gwe beerondera ne bagamba tufune ono yabatusumba era alina okukola abantu abamuteekawo bye baagala kati ne wabawo self-centered pastor ayeeteekawo nti musumba oyo akola bibye era waba oyonoonye yawaddeme n'okugoba mu kyaki ye naye God is called pastor ayayitibwa Katonda aliko okukola Yesu byakola ki byayagala kati abantu bano ate abamu Tom yali God is called pastor nga n'assignment emuweereddwa atendeka abantu abasomesa ababuulire era Yesu Kristo yennyini w'amazima yayogera mba ndi wano nga njogera ebigambo bino ne wabako owooluganda omu bamuyita Sam Mukiibi n'afuna message nze Katonda ntuma 2:12 ate nengwa ku message ya Sam Mukiibi ayava mu bulamu bw'ensi ng'ate naye Katonda yamuwa message y'emu ku basumba okiwulira kati ate omanyi Katonda ayogerera mu bantu bangi naye kati nze ndi ku kyange Katonda kiyampisaamu n'okulumba abasumba okiwulira siyina musumba wa Katonda gwe nsobola kulumba okiwulira ng'aweereza Katonda mu mazima ate mulumbe Katonda yennyini akwekolerako kuba Katonda alwanira abaweereza naye bano batuukiriza ebyawandikibwa ebigamba bali bakubira mu makuŋŋaaniro gaabwe Yesu agambye atya bali bakubira mu makuŋŋaaniro gaabwe kitegeeza amakuŋŋaaniro gano tegakyali ga Katonda gaabwe era bakubirayo era bemiggo miyitirivu n'okwagala okunzita nennebaza Yesu yamponya ate wendi mpeereza ku nsonga eyo tugivaako waliko ku mukutu ogumu n'oyogera ebyefaananiza by'oli mu kwogera kati ne wavaayo abajja emmutundwe nga bakumanyi era mwaliko ku seeti mwenna byonna by'oyogera ne bagamba olimba bakumanyi nnyo amawulire ge nnafuna seeti teyaggwa bulungi weekyanga n'oyimuka n'ogenda olwokubanga baali bakwanise kakati nze bwe mba njogera mazima bayanika ki kakiringa olwaliro Yesu Kristo yajja kunsaabuulira enjiri abafalisaayo bamuwakanya teyava ku mulamwa nze siva nkomu ku mulamwa omukutu gwe naliko omukutu gwe naliko gwali gwa Mugerwa Jamiru Mugerwa Jamiru mutegeera ntya Mugerwa Jamiru
nafuna bubaka bwe yali awanga avudde emagombe okiwulira era obubaka bwe yawa okusinzira ku bantu abamu betusabidde abavudde emagombe kati ate ffe tutandika n'okulumba abasumba bano nga bagenda emagombe ate Tom genda emagombe yasooka naye Mugerwa Jamiru kubanga Mugerwa Jamiru ye mwana wa juzi bamututte juzi myaka gye mitono naye kati nze nkugambye eri 2-5 okiwulira naye Mugerwa Jamiru message gye yawa era bw'oba otunuulidde obujulizi bwe obusooka ne byawa bizimba lwakuba problem eri ku Mugerwa Jamiru kwekkiriranya nze sekkiriranya okiwulira bwe wekkiriranya bwe tulokoka mu Yesu tetwajja kukoleramu ssente okiwulira ekintu ekyo ssente tuzeetaaga naye ate tuleme kufuula Yesu erinnya lye kadaala kakufuna bintu okiwulira ekintu ekyo problemu eriwo olwaliro bangi bagamba balokosa ate n'abalala bamanya amazima naye baagala nnyo okukozesa erinnya lya Yesu bafune ki ssente naye Bayibuli etugamba balokole bannange n'abaweereza n'endiga mwenna okuva essuula ya 20:7 Never misuse my name for your own purposes, for like the Lord will punish anyone who misuse my name. Tokozesanga linnya lya Mukama Katonda olw'ebigendererwa ebibyo. Katonda agenda kukubonereza buli muntu yenna akozesa erinnya lye olw'ebigendererwa ebibye. Okiwulira ekintu ekyo kati Mugerwa Jamiru bambi yanyaniriza kubanga okunnyaniriza Mugerwa Jamiru nali wange nenkubira Alan Kasirye essimu ayali agenda mu nnyanja ne mugamba Alan Kasirye mwava mu nnyanja naye amazima agamu lwaki temugogera ne mugamalayo kubanga abasumba abamwogera ku bagenda naye abasumba abamu temuboogera ewa Tom ogenda naye ate ne Tom mukyamu ovudde obuuse omusulo susu susu omubuuse naye omubuuka omwewaza aleme kukonako naye atera abwogwa mu pupu nga kikyotegeeza okiwulira olokosa ovudde wa sitaani okiwulira ekintu ekyo naye ate ewa Tom gy'osabira ate agenda emagombe okiwulira ekintu ekyo okyaba kakati bwe nakubira Alan Kasirye essimu Alan Kasirye mukwano gwange era mwagala si mukyawa naye nze kyenjagala bwe tuba tuvuddeyo tulokose amazima ga Kristo gonna tugoogere nga ge maki kubanga abalala abaganya okubyogera Katonda agenda kujjayo abantu sami abakuleetere nga bavudde magombe bajje bakubuulire nti abo abasumba bakyamu bajja kujulira kubanga abamu bababikkirira okiwulira ekintu ekyo nze sibikka kibi era ne juzi waliyo omuwala yavuddeyo omwaka oguwedde omuwala oyo sister oyo oba erinnya lye Yeribate Katonda yamuwadde obubaka ku basumba basatu Tom Mugerwa Robert Kayanja ne ku Bugembe naye yo obubaka bwe yamuwadde yabumuwadde bugabwe buti Tom Mugerwa amanya amazima agabuulira abantu baleke okuteeka earring mu matu okusiba ebiviiri kwambala mpalu n'ebirala okiwulira naye kakati ye Katonda yamuwa ekyo kyekigera kye yamuwa era yayogera ebyamukola ki ebyamuweebwa okiwulira naye Tom Mugerwa yakola endagaano ne sitaani era bwe nali ku mukutu ewa Jamiru nga mpeereza Jamiru si mukyawa era Jamiru bw'aba awulira obubaka buno aveeyo Jamiru yenenya aweereza amazima byalimu abiveemu geye nambi Jamiru amanyi sitaani kyenjagala otutegeera kiiki mwakwatagana ne Jamiru naye mumanyi Jamiru twakwatagana n'anyaniriza ne mukola program era ne tukola programu programu ne zitambula kati programu yatambula bulungi n'abantu bangi basaba Jamiru ennamba yange yagibamma era abamu bagenze tisebo bulijjo nnoonya ennamba yo sigiraba naye ngifunye oli luddawa ebintu byoyogera bituufu nange nali wa Tom nvuddeyo abamu bazze n'embaatu obulokozi nga n'abalala bali Saudi ng'omwoyo omutukuvu yabawadde order nti kubira Gordon akwatuza obulokozi nga sibamanyi kati omwoyo omutukuvu akonfaminga message eno kyenjagala omumanyi yes womala okwogera message yes Jamiru yakola nsobi kakati ensobi okuleeta abemutundu kakati wuliriza oba bigambe maaso ku maaso weebale nnyo emutundwe baategeera kino ekintu bwe kitandika okusooka teyabaleeta naye bwe bategeera nti Gordon agenze ku mukutu olaba olwaliro bwe tulwanyisiddwa okufuna ekifo kakati olwaliro sitaani atya okwanikibwa eno message gyenjogera ekubira ddala sitaani wano mu Uganda ne mu nsi yonna okiwulira era bafuba nnyo okulaba nti muntu ki gwali naye mufuba okulaba nti taddamu kwogera naye ate amazima amazzi ensulo bw'ogizibikira wano esobola okwabikira ewalala kati njabikidde wa Sami
okiwulira ekintu ekyo era sami njagala kwebeera munywevu kubanga bikyajja bingi wano tuli ku ntandikwa kubanga twagala abantu bategeere amazima gabafuula beddembe. Oba olaba njagala omusingi guno tugusime nga tetulese any stone unturned. Nga tetulina kyetulese. Nze kyenjagala omumanyi omusajja we yakuwa platform ne mwogera naziraba programu zaali nnungi yakola nsobi ki abe mutundo ogamba omusajja byatwogerako bikyamu tusobola okujja tutula naye n'abitugamba face to face kuba ffe tumumanyi. Abe mutundo bebaani boyogerako bebaleeta kati wuliriza omuvubuka nalaba mutwe abe mutundwe kamba kubuulire abavubuka be baatuma omu bamuyita Ken Sempijja. Nze kamwe kwogera nze nabuulira Ken enjiri n'ayatula obulokozi era okwatula obulokozi nali nyanika Tomu n'abasumba kati emutundwe yakagendayo bugenzi. Okiwulira ekintu ekyo omuvubuka omulala gwe yajja naye era naye nze namwatuliza obulokozi. Okiwulira ekintu ekyo kati nali nabo nga tusaba. Okiwulira era bwe twali tusaba bamala ne bavaako kubanga nze njogera mazima bwe mba ng'ogedde n'ogenda nze siri ku kibiina. Okiwulira ekintu ekyo siri ku kibiina ky'abantu. Yesu Kristo lumu yali abuulira enjiri yalinako abaweereza abayigirizwa 7 yabuulira enjiri 7 baamuvaako ne bagenda n'asigaza 10 n'abo ye yabatonda ayambadde omubiri omulokozi ababuulira njiri 7 bakoze eki naye yakyukire 12 n'abagamba nammwe mwagala okugenda ne bamugamba tunagenda eri ani ayina ebigambo ebirungi kati nze siri ku nnamba y'abantu. Okiwulira ekintu ekyo era Keni ku ssaawa zino baava ku mazima kati kubanga amazima yali agategedde n'abivaako kati bo bamusindika bajjanga bamayina agent. Olaba olutalo Isirayiri lwerimu kati bw'otuuza Benjamin Netanyahu nti bakole okuteesa ne Hamas ajja kusigala nga akugamba siteesa na sitaani era UN ekoze kyonna wabeewo ceasefire kati nalaba abo mutundwe nga mbalaba nga Bahamas mbamanyi ngamba mu kugendayo shooting teyagamba nti nina bendeeta era nze nali mmanyi olwo lwengenda nagenda ne mukyala wange nangamba jangu tuweereze kati nensanga nga yaleese bali. Obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bangamba wacyankalanya ekifo kyonna kati wuliriza era nze kukikwataganye ku mazima okiwulira olwalo UN eri mu kunenya Netanyahu nti akyankalanyiza atta abaana okiwulira naye bwe yatuuse mu lukiiko lwa Congress olwa Amerika yagambye Abamerika abawagira gundi Irani n'ebikolwa ebyo ebyabatujju
bafaanana obukoko obweyiwa ku nguudo bwekalakaase nga buwagira KFC. Obukoko bafaanana naye nga ate KFC ye busala ye busanjaga okiwulira kati ne bwo buwagizi bwa KFC. Era n'abagamba nti bo Netanyahu bino bye yabyogedde nti abo abakozesebwa Iran be useful idiots Netanyahu kati n'olwaleero omuntu ng'abadde yategeera amazima n'agavaako abamulabe okiwulira ekintu ekyo kubanga nganze bwenziza okuwa obujulizi ku basumba ne bye bakola kati nabo baveeyo era bwe navaayo tebaddayo naye wamenyaamenya ebintu anti kati era olwaleero kyoyogedde kituufu engeri eyo omanyi bwe nakikola mbuuza kivaawa Yeremiya 50:1 olunyiri lwa 20 paka kwa 24 wagambye gwe mbazi yange erwana era ebyokulwanyisa byange era gwe ndimenyesa era ebyokulwanyisa byange gwe ndimenyesa embalasi n'oyo ajebagadde era gwe ndimenyesa ekigaali n'oyo akitambulamu gwe mbazi yange erwana era ebyokulwanyisa byange era gwe ndimenyesa amawanga era gwe ndizikiriza obwakabaka era gwe ndimenyesa embalasi n'oyo ajebagadde era gwe ndimenyesa ekigaali n'oyo akitambulamu era gwe ndimenyesa omusajja n'omukazi era gwe ndimenyesa omukadde n'omulenzi era gwe ndimenyesa omulenzi n'omuwala 23 era gwe ndimenyesa omusumba n'ekisibo kye era ndi mukumenya wano basumba era gwe ndimenyesa omulimi n'omugogo gw'ente era gwe ndimenyesa abafuga n'abasigire kakati singa oli abaganya amazima obanga yava ku mazima abo bonna baŋŋambye ndi mbazi ya Katonda erwana kati Katonda nebagadde kumenya era ne Yeremiya ng'atuma Yeremiya emu nkutaddewo kusimbula kumenya kuzikiriza kusuula kuzimba na kusimba kati tuli ku lutalo era kati bwogamba nti nabimenya kyali kituufu wamenyaamenya okumenyamenya ye mu ngeri kubanga bayinza ogamba nakwata obumeeza nembumenya wamenyaamenya olutalo lwa mwoyo baveeyo ate baleme kulimba boogera amazima njagala Jamiru ajja wacyankalanya wonna kyenayogera kyekino Jamiru bwe babanga bamuwa ssente kati webadde nzija Jamiru okwekiriranya gwe kogamba okwa Jamiru kwayo nabyo oli mukuŋŋamba bikwatagala nabali be yaleeta obamanyi mbamanyi kakati Jamiru yo okwekiriranya kuli ludda kakati Tomu yatuma ba agenti be bajja bamukiikirire awone ekibambulira kubanga alaba ekibambulira ayanikibwa okiwulira kati n'olwalo wavuddeyo owulira era yavaayo n'agamba mwawulidde banjogeddeko naniigiina nazina bino tubijjemu ensonyi kati ne juzi Liberty Katonda yamutumye Liberty ne bamuwa obubaka obubwe kakati olwaleero bwe nali njogera amazima gano abantu abavudde wa Tom Benja tuzizza obulokozi bangi sikigaana okiwulira era n'olwaleero nga bavuddeyo batudde obulokozi waliko omukyalo omu ayankubira essimu naŋŋamba nina owooluganda yali wa Tom naye yavaayo neerabidde erinnya lyo naba ndijjukidde nja ddikubuulira naye Katonda amubikkulira nga Tom asadde abaana 6 n'amugamba agendeyo bwe yagendeyo amusinkane ye nga Tom yewe baamutuma kati oyo bawulira mbuulidde ennyanise Tom kati naye aleeta ebibye bw'ayogera naŋŋamba sister ono yatuuke wa Tom ye ebyo mbiwulira kati naye kati nze ndikubyange naye kati bwe mbuulira nga nyanika Tom n'abasumba abo bavaayo bw'atuuke wa Tom amugamba Tom Yesu antume gy'oli yasiba n'ennaku 3 wasaddaaka abaana 6 Tom yamwanukula n'amugamba nti bw'oba oyagala okubeera n'ettutumu wano mu Uganda ekyo kyokola kati Tom ye byakola abikakasa ate Tom kati kankikubuulira naye mumanyi olumu mukola kye tuyita defamatory statement kati ate gwe ogamba defamatory statement naye njagala kutegeeza Tom bye twogera abimanyi Tom akimanyi aweereza sitaani wabula Tom aveeyo yenenye agambe nti bannange kati sitaani gwempereza muvuddeko kubanga olwaliro agenda kutuuka agende mu Geyeena asabe eddakiika emu ng'abala bwe tuwulira nga tekyaliyo okiwulira ekintu ekyo Tom nze Godoni kisaakye Godoni Pastor Tom wava Katonda kati oweereza sitaani naye obubaka bwajja nga bukuwooninga Godoni ebyo bibyo byange Godoni njogera era bya Mukama waffe Yesu Kristo eyantuma kubanga kyenjagala abantu bategere njagala abantu bafukamire ku mavivi babuuze Mukama Katonda tinaye Mukama Katonda Tom ayogedde bino ne bino kituufu yakuvaako benenye
Yesu Kristo wali okwogera n'abantu babalage. Kati senga ngamba nti Gordon obusungu bwalina bwa kumukuba miggo na kumutwala butabika. Kati mbuuza nga bwe busungu bwolina kyekirugi kyolina owulira fitina. Kati okwogera ku Tom tebamala kunkuba wabula bankuba njogedde. Anti kati we bayogera ekiruyi ne kijjira ddala. Kati ekiruyi kya Katonda bwe mba nkirina kubanga emiggo tebasoose gikubanze ne Yesu baaje mukuba n'abatume. Kubanga lwaki bangi nnyo bw'oyogedde. Yes. Naye nze buli wenkuwulira obeere ewantu wamu gwe weesiba. Si wamu. Oyogedde bangi era obasomya ngenda bagendamu. Era bwe mmala ono nzira ku mulala. Yes. Kati anyway kasobe tumalirize kino. Kakati womala okuva ewa Jamiru wakola audio. Yes. Waliwo yaginsindikira ng'ogamba mu bigambo byo Jamiru yava ku mazima. Yes. Bamuwa ssente. Yes. Oba wakyogera otya I don't remember. Naye nga audio gijjukira. Yes. Wagikola. Nakola audio. Ate bw'oba oyogera amazima gaba mazima nakola audio. Anti wakola audio gijjukira. Yes. Anti usagala nkusibeko bigambo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.